Jose watuuka ekiseera n'ondabira ddala ng'omuntu atategeerera ekisiimulo ekisemberayo ddala yo olukusa olugjawo oluŋŋambo no nnina empisa embi. Tutandikire emabega gye twasookera mpola mpola. Twagera ne tuzannya ku Labonita ssebo. Gwe wennyini nnyini wawa obujulizi nga Sibi wakwatako milioni 7 n'ozimwanga ali mu kuyombera ssente z'eruweero n'owa testimony wakwata milioni 7 n'ozimuwa ssebo. Nateekawo embeera nakunyiigirako nze lwayite yasulanga ku Tebuuke nga nninya booda nzija ne tutuuka n'ogwa Kabenje. Twagabana wamu ssente ku milioni 12 ssaawa na milioni ziwera 2 ndi mubi tugende mpola mpola ndi mubi sina kalungi nkulaze kala zange golooza sitegeera essente zasolozebwa ku Labonita ku share yaggwa kati leka nkubulye bulungi nze mba kubanga nina empisa embisebo essente zemanyi zasolozebwa ku Labonita ne bye baboogerako muganda wange nali bade nabigamba ddabaana nenze nasirika olw'okuba njagala tubeere bumu. Tutandikire ku nsonga z'abatuli Bulala buzibu kyo wizo kwa Bwawudde abaana abataba akatandika okwavula esokera ddala abaana ekigenda okubawula oba ekibawudde balina amaddu g'abakazi tekibabonyaabonya abakazi bebayawudde abo abaana bebawula akaboozi ejjakirizi eryawudde batuli Bulala eryawudde bo tebalaba maanyi ga Taata Kimbowa because balabanga bamusinga amaanyi okitegera balabanga ati abaswaza olw'ennyambala ye kati ate ono ye kyazannya kyekyo ekirina okuzannyibwa ebyaddala ate ono azannyira mu masuuti kati ate ono ali mu mpale z'empande yani Chakala ayambala empale z'empande okitegeera kati ye Chakala kyovula ati talina lugendo obuzibu buli ku Kimbowa obuzibu tebuli ku Kimbowa obuzibu buli ku bakazi because abakazi bali mu syndicate we bati babagabana bugabanyi bano bazanya nabo anti kati woba banaakusembeza okujja okuzannya nabo osooka kubaawula ate tuyawulako omu olina okuwawulako nga bana ku celebrity track extra yuji ogamba otya kansulinti oli bulungi bitambula bitya empewo nyingi mu Kampala Uganda n'ebitundu ebiriraanye enkuba etonnya tesirisa enkuba yeetonyera ddala era atambulira mu motoka ku boda gundi nade nsaze DBs tebeeranga eri wansi nnyo atambulira ku boda ku bidduka ebyenjawulo essaawa yonna omuyaya akuyiwa mu mwala kati ate zisaasira nno sula bagwa mu mwala ku boda n'emmotoka ntiwadde ovuga bano osanze bapaakinze balinza amazzi gakola eki gatereere gwenuga kugende asikutaasa mbwe atuyiseeko wano uye bana amazzi gamutwala naye gyo nayiseka okuleka erugogo leka erugogo ng'osaza lyato nane Kampala tuli muntu nerabye baleesa amaato mu kibuga wegali kati era olugogo gapakinze eno wansi eno nga balokole gye basabira lugogo bypass eno wansi leka erugogo kati kuba yo weetonya wonna tolina wolaba wadde ekintu kyonna mukulu yakakomissioninga gundi yakalonkinga flyover mu kibuga naye jjo we yalonchingidde wennyini masekati naye obuzibu buviira ddala eri nakivubo anyway tuve ku bantu basajja abo bintu bitono nnyo bibanyiiza tukubirawo embooko zali zaffe kale ensonga tuleese olunaku olwali tugenda kwogera ku nsonga ya abaana ba comedian mbadde ndaba mbadde waka mbantambuza bwanti ngenda okulaba ya Taata Kimbowa Taata Kimbowa akuba omulanga alangira banne bano bebazanye nabo ba Jose Chakala nti temwandi badde gwe simanyi tona kyewangattako bw'oligamba abantu simanyi wangattako kino na kino nze najja nzekka nabaddawo nabye nti alina oli azanya ng'afande naye yakoze atya yagenze si bitooka naye agenda mu politics n'abakwata yennyini Fadix yakola atya naye ndowooza bakyankanana naye nze nabiwulirako ddaawo naye saabitegeera Stabon ye yavaamu dda nakanjakko naye akyali awo ono wa Ghetto Kids yani oyo muwala Patricia yagenda mu America kusoma kwegamba biri awo so olowooza sula soko buze kubatulaba muli mutya abatulaba bali ku Sebutwaka extra UG amanyeezo sula flexible mwe bali okutulaba tuli wano ku office zaffe nga tubategeeza buli kaseera tugezaako kulaba nga tusetinga here and there weekend wenegwerako obejja bwe kimu kijja kuba kiri
bulungi nnyo kiri mulaala kale muli mutya abatulaba yinza sura flexible banafa abaislam assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh idi yaddi idi ya sande oba mande mane Christmas ya mana yebuza buza si Christmas Ate Christmas ebereyo Christmas Namba ya Idi. yebuza buza Christmas ya mwe yakutebereza wacho jita Christmas anti zimanyi lunako Ah, lokwa Christmas nedda mugana ki kati gwe togenda kugenda wangu kuyidi ayino genda ayina n'abakazi be bana so musajja wa family is a family man aha sula tutandikire ku nsonga z'abatuli bulala buzibu kyo wizo kwa Bwawudde abaana abataba akatandika okwavula esokera ddala abaana ekigenda okubawula oba ekibawudde biri ebintu bisatu neka leero ngenda kwogerako kimu bakiyita batya nkyakigattagatta nkireete bulungi nnyo bayina sijja guyita mululu bayina amaddu g'abakazi kyekibabonyaabonya abakazi be bayawudde abo abaana be bawula akaboozi ejjakirizi lyawudde batuli bulala eryawudde buyava kuki anti kati olaba abo abaana bajja wano mu covid infact abo bonna tebaali we batyo omu oyo yajja ng'oli alina driver oba driver yalyani driver yabula ng'amubuuzabuuza driver parking zote driver ono musitule kati yajjanga ye mu karakita eyiye kyenali suubira nti kijja kuvaamu ekintu ekigazi bwe kityo ekitalina format so bajja ne tubaaniriza omanyi abantu buli muntu alina talent wano omanyi we twagenda mu covid mu kugivaamu bingi bye twafiirwa ate bingi bye twafuna bantu bangi abafiirwa emirimu n'olutuusa olunaku olwaliro nga tebaliddamu kukolera bitongole ebyo naye ate bantu bangi nnyo abaazibuka obwongo kubanga ebiseera mu covid twakoleranga nnyo ewaka so abantu bayiga okukolera ewaka abantu bayiga okubeera nga bayiga ebintu ebyenjawulo munange abo abaana kimanyi covid those are covid effects like bajja mu covid ngera abayimbi bangi nnyo bali enskin bafikigaza baani era nabo bajja mu covid kiki kyonga ndi covid yaleeta ebintu bingi nnyo so kati kibonyabonya abo abaana bali too excited omanyi feemu eno giraba nze siri wakabi naye ate era nyinza okuba saagala nnyo okukola ebyo binfuula owakabi because kubeera owakabi olina okuba ng'okikoleredde si bantu kukusanga kukumagamba oli wakabi nawe olina okumanya nti oli wakabi abantu okutuuka okuba ng'ate bakuyita nti oli wakabi kati abo abaana ekizibu kye balina tebalina mukululo tebalina kye bagoberera mu bulamu bw'ensi eno divorce kasoba nga tolina ky'ogoberera nga tomanyi ti kati ndi mu kino olw'ensonga bweti nga oliwo ojja kukolamu bukozi obulamu tosobola kusucceedinga kati Chakala ekimubonyabonya ne banne titalina mukululo gwagoberera ye ebintu byazanya mu buzanyaawo katemba akoma ku TikTok yakola akantu kendoza nekakwatayo bukwa so takiwoozako nti ekyo kyakola leero ali mu kuzanyira mu talenti ye esobola okumugaggaza obulamu bwonna oba esobola okumwavuwaza obulamu bwonna onyina talenti zinakuwaza like zaavuwaza ate zigaggawaza kati Chakala kyalimu essaawa zino ali wakati mu talenti tanaba findinga we nkwate wano nzira okubanga tamanyi ali awo nampawengwa so ekimbonyabonya essaawa zino lwaki ayomba ne banne nze nabalabye ku gundi ku church ya Pastor Bugembe nga bawa introduction nendabya ddala nti kati kino kye bakoze kikyamu because abaana we baba nga bali mu group nga gwabakulira si buli omuntu alina kubaka bubase muzindaala akole ki ayogere emufunanga ebituuti webityo ebituuti ebirimu corporate people nga nabalabye ku ewa pastor enansana abantu basabire ewa pastor si bano baloko people ba bulijjo bantunda nyanya butungulu abantu bava n'emmotoka nze namukwano gwange ava gundi eno kira ne bw'amaanyi nnyo minisita mulamba naye asabira nansana wa pasitani so yeewaayo olunaku najja n'asaba olunaku lw'essande biki kati wojja ku platform bwetyo please gikozese ne kati nabalabye nga buli omu singa oba tobukidde kufuna muzindaalo teri agenda kwanjula teri akwanjula era nalabye Kimbowa oyo ng'alwanira mu lwaniro guba kati nenyonyolako wakinyambadde bwenti mukazi wange okitegeera ng'alwana bulwanyi okuggusa ensonga ye era ate ayogedde yadde tajja kwogera
kati ekyo ekizibu nti weba kutegeerawe bati nti Chakala gwe tuli Bulala family kwata akazindaalo buuza ku bantu abantu babuulire nti bannaye tuzanya tulina abaana bangi biki ne kati okwata akazindaalo ojja n'obuukabuuka n'empale zino ez'empande ebyo tebikola abaana batu bawadde kiki kye bagoberera kyova olaba nti ye alabira ddala nti Kimbowa talina kubabaamu kubanga Kimbowa ye alina kyagoberera Taata Kimbowa ate alina bagoberera balabirako badubbe sempaata muzeeyi Andrew Beno Kibuuka era byakola ebyo Dube yali abikola webbaka ndoza 2014 ng'ebyo kuweka agasawo kati ono omwana amanyi nti kino nkikola naye Dube antunuulidde kati Chakala ye byakola ne amutunuulidde tewali kubanga ye akola mu bukozi awo kivulaba ayomba ne talent kati Kimbowa is a full package kati of course baba alina okusowagana kubanga ye Kimbowa ajja kujja kugambe nti bino byonna bituzanya biriko script agojo mugambe nti ayi bya script yo naitwale eri fe byaffe byakuzanya nga wookiraba kati mu art olina kuwandiika era abantu bonna ba John Segawa abalemedde mu mizannyo abakoze emizannyo ebbanga eddene basajja bawandiisi bamwami abe mukibi bawandiisi badube sempaata Andrew Beno Kibuuka bawandiisi Charles James Senkubuge nakachwa bawandiisi balera kachapizo bawandiisi ebyaddala nti wanaba nawo anajja ku stage okuperforming omuzannyo alina okubanga aguwandiika n'aguzannya bya script nikati bana abana kyova nti omuzannyo kulabo nti bebazanya Kimbowa yali akoze eki yabiwandiika era omuzannyo gwe bazanya eruwero oba yali Nimrod oba yali baleke balwanireyo sente yabawula bangamba sente yabalwanya ati kati ekyo kibalwanye bote balaba amaanyi ga Taata Kimbowa because balabanga bamusinga amaanyi okitegera balabanga ati abaswaza olw'ennyambala ye yazanya byaki kati ate ono ye kyazanya kyekyo ekirina okuzanyibwa ebyaddala ate ono azanyira mu masuuti kati ate ono ali mu mpale z'empande yani Chakala ayambala empale z'empande okitegeera kati ye Chakala kyovula ti talina lugendo buli wobeera mu art nolabanga omuntu akuswaza nga ate ye karakita ye kitegeeza temusobola kumaakinga Chakala yagende bweru gyogamba ye wawadi kugambye ze nanoonya abantu bavuganye nabo nga sibalaba naye awadi namala nengitegera yali ya mugongo yali ya bamwebaza kati obuzibu buli ku Kimbowa obuzibu tebuli ku Kimbowa obuzibu buli ku bakazi because abakazi bali mu syndicate we bati babagabana bugabanyi bano bazanya nabo ati kati woba banakusembeza okujja okuzanya nabo osooka kubaawula ate tuyawulako omu bono olina obbawako olina okwawulako nga bana oyawula Chakala Sibi naye waali oyawula Sibi waliwo n'abalalala awo okitegeera kati waliwo omuwala bamuyita Shira so kati yakyusa content we abuulirira olina kukola bwoti musajja webityo yali akolera eyo Sudan n'avaayo n'akamanjala kwegatta ku baana abo bakinkubira azanye nabo yajja ne sente zendo zoba zalinga milioni nga 2 nga zikoze Sudan eyo abaana bataniko mmenya ziri ku makya mu ttuntu lw'eggulu sente olwakendera naye ne bamumenyeramu kati olwamano mumenyeramu Sidi naye n'amukwata namwandika kati oli omukulu kati yangambe tugende mu hoteli tuzanyika okitegeera nga naye era ayagala kukutula ko yena nga temujja kumvuga kajegere naye bali bamaze omumenya nga yali awedde kati nga bamugamba kakati leta tugenda kuzanya nga wategedde sente zikoze eki zimuwedde kabaali awo nga nabaka episode akapya bakasuddeyo nga batanse okumweliminati nga kubanga akasente mpola kati mu ati wano kasootandika mu mirimu gyonna gye tukola kasootandika okulya client wo tuba na lugendo n'okubeera that self entitlement ekibiina kyange nze mbafudde kyemuli tuli bulala yange temuba na lugendo olunaku olwali osobola okumbuuza ani nanyini kayimbira drama actors era nange jakugamba nti ani kuba ndaba Senkubuge w'amaanyi Andrew Beno Kibuuka w'amaanyi Jin Nakachwa w'amaanyi abaana waliwo agamba nti nze bosi ati kati Chakala agamba bibye
era kye kimuyombya ne Kimbowa nti nze boss nze boss nze yakufuula kyoli kyonna kyoli okifunye ku lwange andi kati ono agezaako kumugamba sebo mukulu nze najja ndi brandi Taata Kimbowa agezaako kakasa Chakala nti tolina kyoli nti nebyowazannya byolowooza nti ebikulese mu publicity abantu bakulabeko nze nabikuwandiikira kitegeeza singa mbadde omuntu aye abraginga nze nandibadde ngamba nti nze nkufudde kyoli naye sekikugambye kati ye Chakala alabira ddala nga w'amaanyi era bonna bataapinga ku ye okutambuza ekintu ekyo ekibiina tekiriiwo they cannot survive mu ati wano olaba mu ati olina okubaako ebintu bye weesonyiwa ng'okwebaka ku bakazi oba ogenze wano mu Uganda ebintu ebikyasinza okutunafuya abantu abamanyi bonna ebikyasinza okuba nafuya kwebaka ku bakazi abakazi abo nga tumanyi kubanga olaba abakazi abajja okujja nga babakuteze buteze kati amuganda nange makona kyalimu oba ekikazi bamutega kitege oba yakyetegulira kati ali mu kulwana n'ensi kati kyekyo kyenkugamba nti mulekerawo ejjakirizi abakazi bangi abakazi osobola okumwagala abakazi yonna gy'oyita abakazi gye bali ne kasafako siyo giteeka ku mukazi bwo nti oba ogenze kyovula abasajja bakyasinza okugaggawala wano mu Uganda obugagga babufunye tebalina bakazi like ne waba agenda kugula kintu kyonna kyagenda okugula tugenda na mukazi genda weka omukazi omugambe bugambe mukazi muterese ebyapa byaffe muge mama nno twaguze nagenda eyo tugula akantu kaffe tereka okitegeera abasajja bakyasinza okubonaabona mu nsi ya Mukama eno ekibabonyaabonya bakazi either bagatta obwongo ne babukwata ne basalawo abakazi babategeerere oba sekyo abakazi babasinza nnyo amagezi kati ate batuuka time nga tebakyayagala controllingibwa bakazi naye nga kiri late ensonga zonna ze tubaddemu wano mu mawulire bakazi ensonga zonna eza Ali Mwizero bakazi ensonga ze twalimu eza Suuna bakazi okitegeera abakazi bazibu nnyo kati kasoobera mu bintu bino bye tulimu akana kuyimba simanyi ozannya mizannyo simanyi oli content creator kasotandika okwebaka ku bakazi b'otamanyiwa gye bavudde okitegeera timu nanga babadde beeryalyamu awo anti tebali serious ekintu kye bakola kyenkugambye bali mu kuzannyamuko wano buntuntu bwa ku TikTok kyovula talenti yaabwe egenda kubakonako abo abaana singa bali mu kuyiiya okwaddala bandigeze wa mwami John Segawa afiri talent oba wa Andrew Beno Kibuko oba Charles James Nkubuge oba Nakachwa Jean ne batuula naye namga maama nno tubalabiddeko ebbanga ddene naffe tuzze twagala okitegeera naye tebalina guidance okitegeera mu ati wano ebintu bya ati bizibu nnyo divorce nze mukama wange yantwalako eyo ku hamu okuzanya firimu n'ebyannema ati firimu nazo za script ng'omusajja ajja n'empapula n'atuula n'ababwa ekitabo kiramba byonna biri ku script kyovula ebiseera ebisinga firimu webeera eggwa ezo zi byline zibaayo like editor producer co-producer olaba bamentioninga n'owa makeup negwe otayagala kuwa Kimbowa credit ze nga yakuwandikira omuzannyo gwe mwazanya kula bonita then kiki kyoba oliko kati olugendo lw'abaana olukomyewo tewali lugendo basooke bamaliriza ejjakirizi lyabwe ery'abakazi we banalimaliriza abaana abakazi bebatuusizaawo ate bato anti balina amaalo bali excited n'abakazi manyi bayagalanga buno buwalawala we buti bonna kunkunye dda okitegeera kati batuuse mu mbeera ebeera n'omukazi owaddala omanyi divorce tusobola okubeera bino bye tubeerabeeramu nga mutuufu tonna bakufuna mukazi amalako naye waliwo omukazi gwolaba nogamba waawo nina omukazi ng'omukazi ayambadde perfume ya $2,000,000 akutte ensawo ya $5,000,000 ayambadde ng'olaba omukazi ayimiridde okitegeera kati bishuga mami ebyo wagwandeyaso nyinza obutakozesa nnyo sugar mami because bashuga mami naye agenda okujja mu bulamu bwo aba ayina kyakubalako
okitegeera ne waliwo abawala betubeera nabo ku TikTok abo bano banjagala kubeerako mu kulabikirako mu kamera njagala kuzannyako nammwe abo tebabeera bashuga mami ne baagala nnyo okubeera okweriraanya abayimbi baagala nnyo okubeera mu butaala osobola okubalaba nga emyaka mito naye nga tebalinamu ku ssente kati abo bakyasinza okukozesa abantu ensobi because ajja kuwanika akutwale ku level obeere ng'obadde olya wano ewaffe ku papaazi olya emmere yo ya mutwalo 1.5 ate nolo kutwala ku zi 4 points ng'oli emmere ya million ya mutwalo 10 oli emmere okitegeera olw'okuba nti ye kya bulijjo naye waliwo gwe mmanyimu abo abaana ayagala obeera sita ng'oggyeko oyo eyita boss waliwo omulala gwe mmanyi ayagala kukola ebyabasita kati ekyo ekizibu ekimenya abo abaana bandibaddewo nnyo ne singa kati tebalina mu Uganda okitegeera singa bali eyo ate no olaba abaana be bazanya abamu bali ku script ya Nigeria abamu abasinga abo bachakala content yena gwe bakola nze mulaba ku channel za Nigeria asinga obungi bakyusamu ko bukyusa just waloge bamuyita Sabinus waliwo omukwanzi mayisagala kwogera amanyaga bajja bwetu batya omuku aba akopa agendere oli kyazanye naye naje nakizanya wano nali atandika nebino nga waliwo ekibaddewo n'avayo nga akaba amaziga ng'oli mwenyewe akaba oshege ne editing ayomu oli omu Nigeria Sabinus omumanyi omumpimpi ambala kagundi katumwaba waliwo amukulu yamwambala bwati kati ekyo nakyo kikyamu kati awo tobeera na creative teba teriiwo ati balowooza nti balowooza nti internet ekoma wano kyaddondowokka bwe byebweru tetubiraba tubiraba tetwagala nnyo kubamalamu maanyi naye nammwe mutulemere muganya okukola ekibasuubirwamu muntu kyabeera mu ati ng'azannya katemba naye nga talina mukululo ono katemba kyovula abasajja kyovula tulina wano TV zimakulu ezo biki oza waki zikomyewo okusika bano abasajja abakulu nga zitwala content wa zitwala kati basayininga awo mukyala neighbor nakachwa jin nakachwa n'abawandikira emizannyo ogwa start baguyita no time guli ku makula n'omanyi sente ze bamuwa a lot of money noza bano bachakala tebaliyo okitegeera goza waki makula yasayininga contract ne makula okuba wa filimu ezo za obuzannyo biki okitegeera zibayiri bagitani aromatic kitegeeza nti bali abasajja bo ba respecting talent amanyi kyakola buli kimu n'okuba kutemya emirundi ebiri kiri ku lupapula kyopola buli wova mu anti bulowaayo mu submitting a movie ne script ogiwaayo kyowazanye kiri ku pepa kati bano abaana balowooza byakugenda ku Nigeria eyo ne bagenda mu gundi ne bakopakopa ebyaba Nigeria ne bajjawo ne batustingamu katono ne tugamba banange baleesa akapyo so tebalina creativity tetwagala kubanafuya naye n'ekitono kye muyinako kye musobola okukola tubadde tubagumiikiriza kati ate mutandika okwekubira ku ekyo ekitayinaako mulandira okitegeera so kati nze oyo kojja Kimbowa nze muwa amagezi gali Taata Kimbowa muwa amagezi gamu abaana beesonyiwe kubanga tebalina lugendo babadde bagenda mumukonyeza bwereere Taata Kimbowa wamaanyi kubanga omanyi lwaki nze nalinga mulaba nga tanaba kusandika bino byakuzannya yalinga azina mazina ng'abeereyo nakuba zikaliyokize nga alina ensawo ennene oba yali apakira mumayinja ng'eya mukama waffe oli yalinga aweeka ensawo yakuba ssente mu covid yakuba obuwumbi 5 nagula kyanjawo ng'ogisitulamu gwe nga jana kusaka divorce how are you okay. So do I have your name in my books? Yafuna sente awutayitawo alinga enjovu so kati munange kati ekisibo ekibonyabonya abaana bakendeeze jakkiriziri abakazi mukendeeze abakazi bagenda kubatta businze mbabuulira abakazi mubaliki bajja kuwakutula bagenda kubakutulira bwerere kuba kati mbali mukajegere we bati ono wamumala n'amusindike bajja bakebera ngo nakawuka akabaluma kekamu Bak baba buze ndi ati naye akalumono lwaki ateke kaluma nono katambula kati andi abakazi mubali mukirindi so mubeereko n'abantu ababagayidinga mba mwagala okubeera mu talent eyo naye byonna nga temunnabikola mumanye nti kyonna kye muzannya leero wamu bagala okibeeramu ebbanga ddene kya bitabo
sibino ebitabo byaffe ebisome kubanga abantu abasinga bali mu art tebasoma basomye bukulu naye muwandiike ofuna ababagayidinga kwa kati ebintu bingi ebisobola okuzannya abaana simanyi na kumanya nozazanya olaba Katulubwama yagenda okufaano ng'ayiza omuzannyo sizifaya ngali mu kuzannya byonna ebiriwo okuyombagana ku social media biki era nga ne Genosale yali aguguze ssente zaali mpitirivu era nga yagenda okutegeka buli kimu kitegeeza nti art osobola okuzannya ku kintu kyonna abaana babadde bato bali vibrant bulungi nnyo basomye oluzungu bali bumanyi buli omu yawamba character ey'enjawulo okitegeera naye kibi nnyo mu Uganda wano okusikira omuntu nga tannafa ate ng'osikidde omuntu nga tomwebuzizzaako aba kusabira bikolimo kati abaana bajja n'ekintu ne mujjamu bannakanjako abantu batandika okubalabanga the new Leila Kalanzi Kachappizo okitegeera si kibi okumentatinga omuntu batisooka omwebuuzeeko akikoze atya ebbanga lyonna kubanga abo baleira babadde mweno game over 30 years tafunangamu wadde obuzibu nti bamukubidde ku stage byazannye bifu like okitegera ebbanga ne kati bano abaana bali ku tender age tebanabana kwavula ne kati batandise okuyombera abakazi enkudi ebatabudde abaana abatabata okitegera gwe wali ompuliddewa tukuze kutuuka wano nze naye sikimanyi nti oba ne afiri talent ya Mwami Segawa toba kandolindoli ka Mwami Segawa ne wowe yali abadde oba ku TV obawa nagamba nzo wa kandolindoli takyogerako wantu wonna kuba alaba tekyetaagisa ne ku biwobera ku ssenyu gamba nze Chakala nze tuli Bulala abaana obeera obamalamu amaanyi nze kwena abalabye wa Bugembe nga buli mwana alwana bulwanyi okweyogerako ng'omukulu aganya okuva ku stage alemedde microphone abulako giteeka mu nsawo ye Kasaya amaze okwennyonnyolako tayagala kumanya oba balamu eyanjudde oba babategedde oba tebabategedde ngamba lino ttima lyawa olutalo lwavudde awo nalabyawo Aliana baye Aliana yaze n'abuuza ku Kimbowa Chakala n'azinga omumwa si ayina ennyinda ennene n'agipakira muli bw'ati ngamba laba yagaliza ofune kati oli omuwala okujja okubuuza ku ono gwaki otikka ennyindo okitegeera mbuba tuli Bulala so abaana baali batandise bulungi naye ebigendo ebibonoonye bakazi gomanya accident gye baali bafunye baali bagenda Luweero baali bagenda wa emmotoka eriko yeefuule mukazi yawandula eddusu emirundi ena n'abakubamu omusalaba gw'eddusu baali bafudde bonna baagala kumukozesa kirindi naye tebabonerera ali mukazi ali mukulukulu bano babeeredde n'abatunda obuugi enateeti baali ate beeredde ate gambye wano ng'onoonya erinnya okola buli kimu kati ebyo nabyo byonna okubyewala badde mu buto simanyi oba n'ekibiina kyabwe kiri registered naye oba tebali registered kitegeeza bye bakolamu bya kubuzaabuzaamu bagende baligestalinge tuli Bulala bamanye kakati bannange tuli mu geemu eyaddala bayiye bafune abawandiisi babintu mubijje ku TikTok okitegeera mubijje ku TikTok okimanyi kati tusobola okubeera wano naye nga olaba aromatic yokka kati egenda eyina abaana ku TV nga 3 okimanyi ekyo eyina ku BBS eyinayo ku Makulu eyinayo ku Bukedde eyinayo naye kati tuli Bulala ali luddawa bawanyina ku TikTok bo balowooza ekintu kyabwe kiri wano kiri self centered ku TikTok kokka awo just mulimu byakugiraagiramu katono nagibrezigazimeka zayiseemu dda mulimu byakugiraagiramu katono bannange ali mukaga so mu byonna bye mukola mukendeeze ejjakirizi ly'abakazi abakazi bagenda kubaleetera akabasa abakazi bagenda kubatta abakazi bagenda kubatta muve ku bakazi temulina kye mugenda bakolamu bannange muve ku bakazi ati bo bayinza okulaba nga kibakola kyamaanyi nnyera abakazi baba gwe Taata Kimbowa bamuyisa omusiyaza naye yakyogedde ani yakyogedde naye nga mulimu eddoboozi ndowooza owulire ati kati ebyo byonna bisobola okuba nga bikyogedde mu context ki baba bakutandise because wano mu Uganda omuntu nga ayagala okukunafuya akuvuma ebintu bibiri akuvuma nti olina siriimu akuvuma nti oli musiyazi bw'otaba namaanyi kulwana kuddamu kusamba yebeera downfall yo siriimu oba omulina okitegeera so mu mbeera yonna mwe baana mmwe si mwe musoose okwagala abakazi
abasajja bali wano mu Kampala nze sagala nakubogera mannya nga bayita ba Mr Kampala bayagala ensi n'ensi ne katewuza kati tebakyegatta iri bakyegatta ne twali wano mu Kampala nga tulina omuyimbi ng'asala kakati bwati talina muyimbi gw'ataakuba kigo ng'ayogera akerebera ati mpola mpola buli omu bannange oyo yasembi ng'akuyita atonoga nti ali wali mu mmotoka akuyita ogaana otya bangambu yali akonemuka omuyimbi kugambye gwenja kubuulira talina gw'ataakuba kigo naye kati era osobola okumusangira nga n'ekiro yeegadanze kitegeeza okwegadda nga tekukoma mutekeemu sensi mutekeemu amagezi abantu bonna bagudde lw'abakazi kaboozi katuga abakazi buli mukazi gojja gwe wegatta buli mukazi akwegattako akulekera ekikwa akulekera ekisiraani akulekera ekikwa naye gwe weegattako kati mubeerawo mu kutambuza myoyo mibi oyikulaba byokola tebitambula bakazi oli wamuvaamu ono wamuddamu ono wamuddamu ono wamu kimpe nkyekubire nange empaamu kati kyokka muli baana bato mutandisa akajegere k'abantu abakulu temunaba nagiyingira muyogerako njogere kubanga abaana tebalina ssente tebalina ssente balina TikTok accounts tebalina ssente divorce bifuna bitya ye just kubeeraawo nti tulina abantu bangi abatugoberera naye nga tuvula ono omwana Miki akyabasinga nnyo yagenda mu bantu abakamula kombucha n'asayini nga bamuwaddeyo $5,000,000 ne bakola blank check nenti kuliko $5,000,000 social wise asigala abakuba ne mba mu contract bagenda muwa $2,000,000 kachiri wano kyakutte ki blank check kino kibakitabata kino ki plastic check kino kibakwasa kibawandikako nga kuliko $5,000,000 ye asigala akolaki ye asigala abakuba mu public mujja kulaba nti Miki yasayininze deal ya $5,000,000 naye nga yiko contract kusobola okuba nga kuliko $2,000,000 tabira na loss abafuna kubanga bino ebintu bya social media otunda ekyo kyobawa otunda mpewo newe munadda mutandika okulwanira abakazi nga n'abakazi bemulwanira temumanyi waje bavudde kati buli emweko kati Chakala abo bonna abaana bamugenda kagenda sigazaaki ekisooka era mpoza ajja kuddayo mu driver wa Uber ajja kuddayo mu bwa Uber ne kati oli gundi nawulira agenda ye yasooka okugenda FedEx ne bafuna n'omulala n'agenda okitegeera bazi babayitayitamu naye olwa self entitlement eyo okolera nze wembera mu group wete erimu abantu kumpi nga 30 buli muntu alina mu character please respect it nego oyagala olowooze nti bukimu gwalina gwe director gwe DOP gwe transporter bannange gwa students awo ebyo no batojja kusobola so ensonga z'abakazi ze zawudde abaana kati abo bagenze tebakyayinza kudda katata ye Kimbowa agenda kufuuka w'amaanyi ati bwatyo bwaba ati alinga bayimbi nti abayimbi we batyo nti we mwawukana buli omu kyakutte waba n'amagezi kitinta kyobula nti wano bandi ya music yasaana we ya Eagles buli omu n'akwata kiyakwata okitegeera buli omu n'akwata mwami utana n'agenda ne New Eagles n'etinta nabaye ne bagenda ne Golden Band neyekolako kiyakola abaana abajjaawo bonna ne etusigazawo kalo nantongo yani yali mu Golden Band omulala bangi mwaliko Sauda Baagala mwaliko oyo omukyala ali ebweru bamuyitaani oyo Kalitas Karuyo kwaliko ndozo baddo nambazira naye yali omu kwaliko bangi bali bangi abaana abo nesaana tusigazawo kalo nantongo waliwo Chocolate Nanja omulabako Chocolate Nanja Chocolate Nanja yayimbako n'akayimba ne message simakula nga kayitibwa vitamin ng'ayina eddoboozi eddungi naye munayo ebintu by'ensiwo ebityo bibeera self entitlement ekintu kyange mugende mulabo basiirye yeretedde abantu ebizibu abantu bandibadde basobola okumanaginga ebintu ebyo ne bitambula ne kasoolo nkulu lusukka mu bitongole kiringa kubeera n'omulimu ffe twalina omulimu naye nga boosi waffe yayagala yabeera mu ffumbiro yabeera mu ddiiro yabeera mu kisenge yabeera mu production yabeera ku mpewo yabeera mu marketing toyasama naawe binnyo maze nze ndeka tontuza mu bigambo nga yafumba si kusuubi bannaye temuletera ebizibu wekigi
kati wekigitv ne mudu ogise dakika teziwaddeeyo tumale ono mitaala yange ssebo nedda kikigere kyotuzzaako tegeza gireka waggulu naawe namu